Sheikh Guggwa. Wanjisaba. Twakulengedde mu mmotoka y'omukulembeze w'eggwanga. Oyisizaamu omutwe ng'abanoonya akalulu bwe babeera. Oyingiramu otya? Otuukamu otya? Engatto wazijjiddemu gwa? Wajjeemu engatto? Tewajjeemu ngatto? Soko tubuulire. Allah, wallahi oli mutuufu okubuuza ekigambo ekyo. Bwe tumaliriza nga tuvaamu amaze tugenda ku mukolo gwaffe twagutegekedde, babadde bandeetera emmotoka endala awo kuzimuwerekera njirinnye n'agamba nti no, I want to go with Sheikh. Owulidde. Kaakati bwe yakyogedde n'ensooka nange neesikamu bwe kucu. Owulidde olutiko ne lumbeera ngamba bagenda kujja mu ngatto. Nagenza okulaba nga bankwata mpola mpola President ayise eno bamugulidde nange ne banzigulira. Ne ntuulako mu jjana y'oku nsi. Allah erijana sina kyekugamba kirimu nentuula mu mmotoka ne nga simanyi oba nze ntuddemu oba ebirimu kambyere sigalize n'omukulembeze w'eggwanga. Njala tubulire wajjeemu engatto sazijjeemu nasigadde sirina kye najjeemu nasigadde nga naye ng'otunuulira wansi w'olinnya awalinnya First Lady awalinnya Pulezidenti b'amawanga nange nenninnyawo ekigere bwe pa nenga nti alhamdulillah nange Mungu amunkopye kanjitambulireko naye ng'eggwanga awo nze ndifuga lindi mu ttaano otula n'omukule eggwanga lyonna nga liri awo mu mmotoka we twabadde mayiro zonna Uganda zabadde awo nga nze ffe tulina ensi eri awo njikutte nange negezaamu otula n'omukulembeze Allahu akbar bwe tugenda musajja bannange ensi bagifugidde ebbanga Allah nagifugidde ndowooza eddakiika nga 2 ensi omukama wange yagimpaddemu eddakiika n'abiri ziyinza okuba tezaaweze nga 15 naye zitoweetya ensi Allahu akbar wagiwulidde otya abantu tebajja kuva mu bufuzi abantu mbaleke okutuulako obutuzi mu mmotoka ensi yonna emabega bakugoberera ne maaso gye bali batwala Guggwa Allahu akbar tuzze bwe kati bwe tugenda kawoowo kyakali mutwe kawoowo kokka ebirala bireke kawoowo sikategeera bakabadde kaaki oba kaaki Mungu yamanyi tekinologi yenna ali wano yamwekolera obunnyogovu mwebuli buyitirivu nkugambye ejjana ya duniya ng'oggyeko ekifo ekiri e Madina kye bayita rawuda min riyadil janna ekifo ky'omufo by'omujjana natuddeko mu kifo ky'omujjana eky'okujjana y'oku nsi ekirala y'emmotoka ya Pulezidenti omutto guno maama nnyabo wenna otuula n'owulira ng'otudde oteeka omukono bw'oti okwesigamako Allah woogira oti ya rabbi Mungu asaasira omusajja nangamba tugende ffenna ne tugenda nga twogera nga tewali yadde kamunyera kawulira bye twogera yadde dereva eri tebawulira kiri wano kamba we ku hisitole w'emmotoka katono nnyo towulira Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako basebo ne banyabo abalungi abatulaba ino gye musinzira okubanga mutulaba amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa tuli ku extra digest mugoba nsonga kadde kano tukyaliddeko Sheikh Sulaiman Lubega Guggwa tuli makage Gayaza Road mu bitundu bye Gayaza tuzze tuwayemuko naye ku nsonga mpitirivu nnyo ng'omukulembeze ku mitendera egy'enjawulo ate nga agoberera ebyobufuzi mu ggwanga Uganda okuwabula n'okulungamya ku mitendera egy'enjawulo. So gwe tulina olunaku olwaleero is a businessman, is a father, is a farmer era ng'akola ebintu bingi nnyo okubeezaawo abamuliraanye n'abo abamuli ku lusegere. Twegatteko mu mboozi yaffe olunaku olwaleero nga tutunuulira ensonga mpitirivu nnyo. Sheikh nkwanirizaako ku extra digest mugoba nsonga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nange nsanyuse nnyo Ibrahim okubeera nga nkulabako mu maka gaffe gano. Obulamu bugamba ki Sheikh? Obulamu alhamdulillah. Gyebaleko taata. Emirimu gitambula era twebaza Allah okusubeera nti akyatukuumye. Amina. Olwaliro okubeera nti tuli balamu. Yeah. Thank you so much. Akabuliriro nkoma kulengera ku telefina
kuwulira ku radio mpapula z'amawulire ng'oweereza obusiraamu n'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Akabuliriro okusinga obulwadde buno pandemic yajja eya COVID-19 yesinza okubeera nti etubuza ono n'abeera neyeekweka eno nono neyeekweka naye nga alhamdulillah Allah tumwebaza ne bannaffe abatulaba okubeera nti ffe akyatuleseewo akyatuwadde obulamu si magezi gaffe wabula Allah tabaraka wa taala tulina omwebaza olw'ekyo. Sebo. Thank you so much. Wetujjidde wano of course wayiseewo kesabbiiti nga 2 okutwaliza awamu bukyanga abatamanya ŋŋamba bakyala kimpadde abatujju abenoonyeza ebyabwe baatega bomu bwe batega bomu ku CPS ne batega n'endala awo nga ku palamenti. Bingi ebize byogerwa ku butujju obwo gavumenti erwanye nnyo okulaba nga etebenkeza ebyokwerinda ekola okunoonyereza essuula enkesi okulaba nga nyweza ekintu kye bayita obutujju. Obutujju byebimu ku bintu ebisinga okuteeka obunkenke mu nsi yonna yonna wansi w'enjuba wano teri nsi ekkiririza mu butujju. Teri gavumenti ayinza kukkiririza mu butujju. Teri muntu ayinza kuwagira butujju. Okujjako osanga abo babwenyigiramu bayinza obba bo balina ensonga zaabwe. So wetujjidde wano of course bingi ebyogerwa buli lwe boogera ku kigambo butujju wabaawo ebiddirira awo ng'okubulinkinga ku ddiini ez'enjawulo oba ku nzikiriza ez'enjawulo oba okubulinkinga ku bantu ab'enjawulo. Ekintu ekyo oyinza kukyogerako ki? Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibrahimu oba Ibra ekigambo ky'ombuuziza kikulu ate kinene ate ffe tulina obiddamu. Ffe tulina okuluŋŋamya eggwanga okuluŋŋamya gavumenti n'okuluŋŋamya era abasiraamu be tukulembera. Ekigambo butujju kibi era kivumirirwa era obusiraamu tebuwagirwangako butujju era obusiraamu si butujju. Al islaamu laisa bi irhabin aw tamarrud. Obusiraamu si butujju era sibuwagirangako butujju wabula erinnya eributeekeddwako obusiraamu si butuufu nti abasiraamu batujju. Oli abeera muntu ng'omuntu sekinnoomu ng'abikola ku lulwe so singa busiraamu. Yes, musiraamu abbye, musiraamu akoze ekyambyone kyonna nga si basiraamu ffenna. Wano ndyagala okubazzaako emabega waliwo ekibinja ky'abayeekera bakiyitanga Lord Resistance Army. Ekyali kiduumirwa Joseph Kony kyalinga ky'abakristaayo naye tewawulirako nga bagamba nti abakristaayo batujju oba bakoze kino babassa abantu. Bakibalanga ku muntu oyo sekinnoomu. Ate ekyokubiri olw'okuba nti abasiraamu bamalirivu bwaba bagambye ensonga beera yeeyo kyova olaba buli omu ekintu akiyisiza mu busiraamu naye nga abo bakikola ku lwabwe era njagala okwebaza His Excellency ayina engeri kuba ffe tulina obuzibu naddala nganze guggwa bamanyi nti ninaanyani omupulezidenti ninaanya abakulembeze lwaki tobagambako wano buli lunaku era musanze waliwo abaakavaawo nga bansaba lwaki togamba ku pulezidenti ne tubeera ng'ayogerako gye tuli atuzeemu amaanyi naye lunaku lwajjo namulabye ng'agamba nti si eddiini y'obusiraamu si ya butujju. Eddiini y'obusiraamu ddiini nnungi, eddiini y'obusiraamu ddiini ya mpisa, eddiini y'obusiraamu eyagala okubeera n'abantu. Kakati gwe abantu obakuba ebbomu ofunemu ki? Wala taktulu anfusakum bigayri haqqi. Hadisi Qur'ani egambye temwettanga oba tottanga munno nabbi agambye la tushiru bi akhika bihadidin. Togezanga kutunuza mukwano oba munno n'omutunuzaamu ekyuma. Hadidin yali ategeeza mundu. Owulidde togezanga kutunuza mu munno yenna mundu kyakulwanyisa. Ekitegeeza nti tokkirizibwa kutta muntu. Okujjawo kitonde kya Allah kye yatonda. Tokkirizibwa. Gwe n'ogamba nawe kennyini ayesse
tolowooza nti ofudde ogenda kuyingira jjana no ogenda kuyingira muliro omuntu yenna yesse omanya nti adhaabu wa Katonda gyeri era Katonda agenda kukubonereza abo abakola ebyo bali ku byabwe ekyokubiri nyinza okugamba nze budala oba Kasimu obaani nze ndi mu kikolwa eky'obutujju naye ng'ate weerimbisemu weerimbisi kwetuuma linnya nga jjajja bwe yaleeta ekyokulabirako juzi kyansanyusa nnyo nti bana bali mu buyinza bakwano bange beetuumanga amannya ag'ekisiraamu basobole okutuukiriza ebigendererwa byabwe simanye Kasimu Salimu Sale Shabani Bantaliza baani owulidde batuukiriza eki nakino kuba baalinanga omukwano gwe baagala okugenda ewa Gaddafi abeere nga abayamba n'ebirala bifaanagana bwe bityo ekifaananyi kyo kyanyumidde nnyo nabaana olwaleero ojja kwesanga oli ng'agambye nze budala nze sula nze naye nga tali owulidde nga tali n'olw'ensonga eyo obusiraamu buvumirira nnyo obutujju okubeera nti mutta bannammwe abatalina nsonga twawule wakati w'obusiraamu n'obutujju era twawule wakati w'obusiraamu n'abasiraamu bibiri byawukana obusiraamu ddiini ya Allah abasiraamu be basinza eddiini ya Allah obusiraamu bwo tebubeerangako bubi naye ffe abasiraamu ffe babi bulina enjawulo obusiraamu ddiini ya Allah abasiraamu tuli bantu tuyingira nnyingire era tusobya obusiraamu tebusobya kuba enteekateeka yabyo Katonda yagigolola dde yagiteekawo naye abasiraamu ffe tugwa mu mbeera bulijjo era ne nabbi n'agamba nti kullu bani adama khata'un nti abange buli mwana Adamu asobya wa khairu khata'ina tawabuna asinga okusobya mmwe abasiraamu mmwe yagamba Katonda nti I'm very sorry Allah nsaba kunsonyiwa mukama wange n'olw'ensonga eyo nga tumaliriza ensonga eyo obusiraamu tebuwagirangako butujju era obusiraamu si butujju era abatujju abatta abantu bali ku byabwe bakola byabwe ne babeeranga kuvumiriza ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala era bajja kubuuzibwa. Thank you. Tukola ne Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza basabaze mali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka beekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Roast Coffee Academy esangwa ku Alwa Damola Airport Road Abu Dhabi batendeka ba baristas ne Kampala baguddewo ettabi basangibwa na jana nkumbi ku Stella beekwate buli kimu kitambule bulungi. Tuli ne Sheikh Sulaiman Lubega Guggwa gwe tulina yo nakola tumukyaliddeko makage tutunulire ensonga ez'enjawulo. Omuntu asooka okwebuuza ekibuuzo nti buli wagwawo obutabanguko mu ggwanga Uganda ekyokulabirako so obutabanguko mu ggwanga Uganda naye wabaawo embeera eviirako nti waliwo omukulu gwe babadde bakuba amasasi oba gwe babadde baagala okukuba amasasi mu bikwekweto ne mu biwendo ebyo bayooleramu abantu ogenda okwesanga nga bebayodde 9 ku buli 10 basiraamu. RIP Afande Felix Kawes, RIP Afande Muhammad Kirumira, n'abalala ab'enjawulo abazze bafa bambi kitalo nnyo naye ogenda okugira bwoti nga be bayodde musinga mu basiraamu kijja kitya gwate agoberera ensonga z'ebyobufuzi kijja kitya ensonga eyo nkulu ate nene ate yeetaaga kuddamu nga weegendereza. Gavumenti egamba nti enoonyereza tulina obuzibu abasiraamu bwe twafuna kyekibiina ky'abayeekera kye bayita ekikiri e Congo babayita baani ADF omusingi gwayo basiraamu be bakulembeze baayo n'abaana bonna be bakwatirayo abasinga bayisiraamu bwe buzibu bwe twafuna owulidde kaakati agenda okulaba gavumenti egamba nti ADF yeekuba ADF yeekola kino era amanya g'abasiraamu ge galina okugira ki nze siwolereza basiraamu nti babikola eriyo ababikola kyekituufu naye ate mu bebakwata eriyo abatalina kibamanyi era ogwo gwe mulanga nze gwensabira gavumenti nga ndi ku TV ya mweno IBRAH nsaba Pulezidenti wa Uganda mukwano gwange nti mu makomera mulimu abasiraamu be bakwatanga tebalina kibamanyi ate mulimu be bakwatanga balina kibamanyi tubalansinga eryato
tubalansinge boat mu butuufu mulimu be bakwata abasiraamu nga babimanyi ate bano abakwata ne babaawo be bakwata nga tebabimanyi ekyo tusooke tukiveeko n'ensaba ennaku zino IBRAH nze ndi ku buzibu tobulabanga abanga batuuliriza nze nkwatagana ne gavumenti security organs abakulembeza minisita nkwatagana nabo bulungi naye buli lunaku nfuna essimu ezisukka mu 10 nga baŋŋamba nti Sheikh Guggwa gavumenti etuli bubi Sheikh Guggwa tugambire ku ba gavumenti kakati gavumenti kyalina okukola kati yalina Sheikh gwe bakubye amasasi juzi bagambye nti awandiika ki awandiika abayekera naye where is the evidence nze kimu kyokka nga nze Guggwa n'abalala banfaanagana ekijja okunzijjako obuvunaanyizibwa n'okunvuma na kiki kulaga evidence nti abange Sheikh Kirevu yabadde awandiika era obujulizi buubuno kino nkyogera nga mpa magezi tebantwala obubi nti ekitinkudde abasiraamu olwaleero kwe kubeera nga babasiba kwe kubeera nga bakwatabwa kwe kubeera nga babatta naye nga tewali evidence gye balaga nti yiino ekyo bannange abatulaba kigambo kikulu nnyo gavumenti yange kuba yange IBRAH omuntu wotuukira okukyaliza president gavumenti obeera wa munda baba bakunoonyereza dda nze bamanyi ne bwenzisa ne bwensula ne bwenneebaka ne bwendya era okugira mubujuzi bwe nti mampwedde owulidde kati nina okugiwa advice tugende mpolampola bano ng'onakyaza omukulembeze bapima n'omukagossa omusajja yaŋŋamba nti okusobola okusembera awo wooli twakunoonyerezaako emyaka 2 emabega ne tulyoka tukuggyako engalo omusajja n'alyoka ajja bizanya intelligence tewali mukulembeze mu nsi ayina intelligence ng'eyo omwami ono Kaguta Museveni mu nsi yonna ayina intelligence era tazanya era tagezesa Pulezidenti Museveni tagezesa ebyokugira ebyo simanyi kulwana biki tagezesa akolerawo ku byokwerinda tasuza nsonga n'olwensonga eyo nze sirina buzibu nabo era n'abantu be bagamba nti just evidence emu bweti bagiraga ejjo nabadde njogera n'omwogezi w'amagye omukyalo oyo owulidde Afande Flavia nenjogera naye ne mugamba nti munnange ndi ku bbomu wano abantu bandibubye bamanyi nze njogera nammwe nywa nammwe akacyayi naye ng'ate n'akacyayi sikanywa owulidde bagamba nze nywa nammwe obukyayi naye mbagambeko ensonga z'abasiraamu muzitereeze ensonga pulezidenti gyo yakyogerako n'agamba nti abange abasiraamu eddiini y'obusiraamu si mbi naye mulimu abantu abazze batta baseeka abazze bakolaki ebyo byenjagala twetegereze n'ekirala kye nnina okwogera nga siina kyentya gavumenti tulage ey'obujulizi owulidde gundi kigundu yafa ono yamutta obujulizi buubuno gye bayita ripooti owulidde gundi yafa ripooti yiino muleme okwogera bogezi nti ADF amaja ensi eno ng'eyina amaanyi ng'eteesa ssente mu kunoonyereza Uganda yeepankirwako no mu Afirika eyina amaanyi mu magye wano yagezeeko bugenzi wano Congo katundu katini bwe katekamu ne walabye ebintu ebikira ensi yonna nekankana owulidde naye kyetwagala nga ensonga eno tugivaako kimu kyokka kyetusaba bakwate abantu abamanyi ensonga abali mu nsonga kuba waliwo juzo omukulembeze omu yali akulira poliisi wallahi yakwata buli kiramu njagala okwebazaamu ak'ensusso director wa Semwayi Abel Kandiho ono atilisitiko atilisitiko agezaako yasiyadde weebiri eri abalabe naye ng'agezaako okubeera ng'agira ki ng'anoonyereza ekyo nina okumuwa credit n'ekirala kyensaba mmwe gavumenti ffe mutukozesa ki nga mikwano gyammwe tusaba nga ekintu tekinnagwawo muyite Guggwa
Guggwa jangu abasiraamu bali bwe bati ensonga eno eri etya muyite baseeka bonna abakulu weebali mufuti waali deputy mufuti waali supreme mufuti waali Guggwa wendi mulaba balemye tulina ffe abateekwekala nze seekweka ku kyenjagala owulidde mugambe nti Guggwa jangu ensonga ono wuuno awandiika abayeekera naye tukoze tutya tusalire wamu amagezi obudde banaabana bwobo babulina babulina gwokyogamba nti nno kwolwo lwe bamukubye oba lwe bamukutte basooka okutegeera extra digest mugoba nsonga kwe tulina Sheikh Guggwa Sheikh ojja kukwata akazindaala ako tekagwa kano yes kakwata okateeke mu nsawa owulidde so tulina Sheikh Guggwa tutunulira ensonga mpitirivu nnyo wano we tuli tukola ne Almeredian Ventures Limited batwala abantu kuba kyeyo ekata era nga Ministry ya Gender Labour ne Social Development yabawa olukusa okunoonyeza bannayuganda emirimu wabweru wa Uganda era nga amakanda bagasimbye kata gye bakutwala okube ekyeyo Sheikh eyo nga tuvuddeyo still about ebiri mu kutambula mu mawulire ensangi zino Sabiti ewedde waliwo okulomba dua y'omugenzi Sheikh Nuhu Batemuzata wa musasire Allah musasire yamusobako era nga gye byagenze okuggwera mu kigogwa bataddeko gye bamuziika bataddeko omusika twabadde tukyali awo nti ne Keti Farao wanawali amakage nawo bataddeko omusika nekitegeeza nti alina abasika babiri kitegeeza ki mu ddiini y'Obusiraamu era kitegeeza ki eri omuntu ow'erinnya omugundiivu bw'atyo eyali omusajja omw'amaanyi mu Busiraamu ne mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu nti kyaludde okulabika omuntu omu okusikirwa abantu babiri ensonga za Sheikh Muzata Mungu amusasire gyali zivudde emabega nga zirimu enkaayana ate ffe ne tufuuka kiiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira abaaga nze ensonga za Sheikh Muzata nali nazeewala dda nze sibeera nnyo wantu wali nkaayana mujje mungoberere ekintu kirimu enkaayana nga nzirema juzi kubanga era ku social media kwendi omanyi kati nze ndi serebu kaneyite bwentyo bwembeera abantu olwo omukolo nze mbangu butikidde nze nagenze ku dduwa ya Kulthum Muzata nze nga simanyi nti erimu enkaayana era abantu obwedda bankubira essimu nga baŋŋamba ikula Sheikh Guggwa ate akoze atya era bakulabye abantu ensi yonna yakulabye Dr. Kulthum yampise nze IBRAH bw'ompitanga ku mukolo gwo ebisigadde saagala kumanya birungi birimu kubanga dimandi y'edduwa Sheikh Muzata akyagyetaaga era nabagambye owa Keti Farao soma edduwa bw'oba olina obusobozi ow'ekigogwo soma edduwa ow'omu America soma edduwa ow'omu South Africa soma edduwa Kibuli soma edduwa Kampala mukadde bw'obanga olina obusobozi obukusomera edduwa ebyo omufu yabagira ki yabafunamu tubijjemu tusoke edduwa sokereyo tugijjemu ebyobufuzi edduwa esigala dduwa edduwa esigala dduwa leka kuyimirira ku muzindaalo ogambe eno yedduwa eri si dduwa no bagamba batya eno yedduwa eri si dduwa gwe Mungu gwozigaba ati bye binkyayisa abamu ku bantu nze njogera mazima edduwa esigala dduwa addu'a ul'ibada owulidde edduwa kwesinza Allah buli omu ogambye Allahumma ighfir lahu Allahumma rahamuhu egenda butereevu wa nannyini dduwa nannyini kugaba mikisa nannyini nsi nze bw'obanga ompise ku mukolo bwe mmanya nti ampise ku dduwa nzija ku dduwa ebisigadde I don't want to know saagala kumanya owulidde njagala dduwa gy'eba entutte ate oli bw'aba tampise ku mukolo please take it from me today owulidde bw'obanga tompise ku mukolo gwo tonsuubira kujja okujjako ng'oli wa mu nnyumba oba mukwano gwange enfanfe omanye emikolo gino oli ayinza okwerabira owulidde mu butanwa kati IBRAH nobeera n'omukolo nnyinza okujja kuba okoze eki naye nga omukolo oli takuyise nabbi yagamba omuntu agenda ku mukolo gwe batamuyiseeko mukolimire
baba kyetwala obusiraamu n'agamba nti ebintu ebikakata omusiraamu haqqul muslimu ala almuslim ebintu ebikakata omusiraamu ku musiraamu owulidde ekimu ku byo idha daaka wabanga akuyise ku mukolo fastajib yanukula nze oba ompise ku mukolo gw'onzija bw'oba tompise sijja okwewala ebinaddirira ate abantu abatulaba bannange nze sibeera ku mukolo gwe mbeera nga si kugamba mpulira small simenye bakiyinza kiyita mu Luganda nga toyala no sibeera ku mukolo gwe saara tompise ate nzije nneme kwala no nze omukolo gwenjalirako gwembeerako oba mpise gwe ngekola ki gwe ngendako wagenze wa Dr. Kulthum Muzaata ng'ogenze mu dduwa nagenze mu dduwa yampise mu dduwa naŋŋamba nti gwojja okubeera mu boogezi ebiddiridde I don't want saagala kumanya owulidde ebyenkayana kuba byo biwe ebyaliwo kuva Seeka lwe yafa ila yaumina haadha mpaka n'olwaleero ffe tukole ebirungi famire ya Muzaata tugirekere abafamire ne buli omu eno libensi ebadde ki ono n'ayogera nze banjogeredde ebigambo ku social media lwakuba nti nze ndi strong man ate toyinza kuntiisatiisa ate toyinza kunzija ku kyenjagala nze Guggwa wallahi tosobola tosobola ndi musajja mukalabakalaba owulidde kati bwebeera nga bampise neŋŋenda ekintu kya halaali kikkiriza mu busiraamu nti ye ebisigadde yogera nosensiwo tankwatako owulidde tankwatako nze njogera kinsanyusa ekyokuteekako abasika ababiri okyogerako ki mu ddiini in perception of religion mu busiraamu mu busiraamu sagala tutunulire mu sayidi ya kitegeera mbivuddeko mu busiraamu abaana bonna basika okusika kyeki omu abaana bonna basika era buli omu Qur'ani yamuwa ebibye ffe tutuula ntugamba nti abasiraamu abaana bonna basika naye tulonze chairman ono yabakulira yajja okuba kumaakuma naye nga okusika kitegeeza kwe kutwala oba kwe kugabana ku mali y'omufu ono afuna kino n'ono afuna kino ne maama afuna kino ne taata afuna kino bwe bityo kwe bayita okusika mu busiraamu fe obusiraamu tebuli awo nti nonze nga bannaffe abakristaayo bakola nti nonze jime abansikiranga n'atwala kuba n'ebintu byonna fe busiraamu ne bakulonda nti IBRAH gwosikidde kitaawo hakki yo gy'olina okutwala gy'otwala nange gye nina okutwala n'oli gye nina okutwala bimala kaakati ne mutuula ng'abaana tulonze chairman oba gwasigaddewo n'olonda nti ono yaani ye chairman waki wabanne ekyabasika ababiri kati okubeera bachairman ababiri ebyo zo nsonga zaabwe sijja ziyingiramu nga nze Guggwa owulidde okwewala nti Guggwa yagambye omanyi kati ne bwe njogera akantu katono nnyo bakakyusa nti agambye bw'ati naye ng'ate nze mba njogedde kirala ntegeezezza kirala twafuna social media lutalo lusiikudde fitino kamala bukamazi setinda mwemwemwe musikudde fitina mwe bayibulu kamala bukamazi njogedde kino era kyentegeeza n'akikyusa nti mwamulabye yayogedde bw'ati ne bw'ati n'olw'ensonga eyo obusiraamu abaana bonna basika naye balonda chairman ani chairman wa Muzaata ebyo temubimbuuza ebyo abafamire be bamanyi ku ishu eyo sina magezi genyinza kuwa ku ishu eyo kusinzira ku mbeera eriwo okuva we batandika mpaka olwaleero wekiri ensonga za Muzaata nze siziriimu ekyokubiri Muzaata yali kojja wange nze nzaalibwa banjovu era yantwalanga mwana na kino kyendi olwaleero alinako ettaffaali Muzaata ninako ettaffaali nze siri wa bweru nnyo ku ye nze bwe mala okusoma ye yandagiriza emirimu ne tukola ntwala abantu emaka yali Sheikh Muzaata okusomesa kuno kwensomesa okubulira ne neeyagala yali Sheikh Muzaata siyinza kumulyaza amanya abadan sisobola kuba nawulidde yagambye kakati yakikoze ngaani ye Muzaata Guggwa yani ku Muzaata Muzaata musiraamu nina okumubirira ku Sheikh munnange ate kojja wange ate yeya Mungu muyayisiza n'embeera kino kyendi n'olw'ensonga ebyo mba ninako enkozeeyo akatono ku Muzaata mbeera sikoze ensobi n'olw'ensonga eyo sirina ku bachairman ababiri be balonze mutuufu ono si mutuufu nze ndi watunuulira nagezeketirawo kugamba Muzaata nti Allahumma gfir lahu Allahumma rahamuhu n'okugamba gedde mpozi ti abanga ku lusumu kitiibwa
ku lusumu mukazi dokita mukazi musomi naye ne mutamujja mawulire buli ssaawa ku lusumu ebyo kyenage magezi ge nabawadde babeerenga bamuwa ekitiibwa ate abamu ne babifuulamu birala. Lwaki abantu baba babikyusakyusa? Kunoonya oba nkiyite kunoonya ki oba kubeera nti ayinako kyayogedde. Oli ayinza okubeera nga yakukyawa olw'ensonga emu oba endala n'atandika okukyusakyusa ebigambo byo. Owulidde omanyi olwaleero kati omu ayogera, embuzi eyogera, endiga eyogera, enkoko eyogera, buli kimu kyogera. Owulidde lyeddembe omusajja lye yaleeta buli ayagala kyateeka ku social media kyayogera. Owulidde naye gwe nze njagala okugamba abantu IBRAH gwe okutuuka awo otuuse tekubadde kusaaga kubadde kunyiikira ne bakuba amaggwa ne bakuba obusa ne bakola ki naye gwe n'osigala nga kyoyagala kyoliko. Nze kyeŋŋamba abantu nayogedde wamuzaate olugero ate nga lugerwa bulijjo ndujja nnyo ku radio Simba yagamba nti bw'obanga olina gy'olaga embwa n'ekuboggolera n'ogikuba amayinja n'eyokubiri n'ogikuba amayinja togenda kutuuka gy'olaga. Naye leka embwa ziboggole, please listen this, leka embwa ziboggole zijja kuboggola naye gwe genda butereevu ojja kutuuka gy'olaga. Eneboggodde nti ogikube naye lyeboggodde nti ogikube singa tetukyaliwo Sheikh batuvumye boogedde naye nawe balina kikuvumya ku Mungu kusitula ku balala. Mungu kusitula ku balala lola Guggwa nganyirira ne bavuma olw'ekyo nze ndi musanyufu nnyo ne Allah wange kyampadde ndi musanyufu nnyo ne gavumenti kyempadde byonna ndi musanyufu. Okay. Sheikh, by the way, kijja kuba kya bulyaza amaanyi ogenda mu maaso nga sikugambye nti oli so smart. Alhamdulillah, webale kusiima mukama wange. Oli smart nnyo. Neyanzigira kano nange kankayiseewo bamaseeka mulina okubeera smart. Owulidde bamaseeka mulekerawo okwambala stokis ez'ebituli. Bamaseeka mulekerawo okwambala ekikanzu ezitunudde eyo. Mugezeeko okweyonja. Kyekyatunyomesanga edda naye wallahi seeka muzaate oyo Mungu amusaasire. Abadde musajja nga ali smart. Owulidde abadde musajja nga ali smart. Ffenna n'atuyigiriza smart. N'amala kulaba mu bino ebikanzu bino ebyakkalakkala bino. Wallahi ngagambirawo nakulaba omuntu ng'ogenze ku mukolo naye ng'oli mu naiti waliwo ebikanzu bino eby'emikono emimpi ezo ziba naiti. Owulidde abasiraamu tuyige okwambala, abasiraamu tubeere smart, ate omusiraamu tofiira mu kanzu. Ekyo nakyo nkyogera bakitegeere. Leka kufiira oli mufuti owulidde mufuti yababeera mu kanzu n'ejjumba essaawa 24 naye nga nze smart man sisobola. Owulidde nina okunoonya muwogo w'abavubuka, nina okugenda okunoonyeza Pulezidenti Museveni wagambye ki, nina okugenda ebintu bwe bityo olina okwambalako bwoti ng'abantu abalala. N'abantu obutabagamba nti obusiraamu kanzu. No, obusiraamu si kanzu. Ogambye bambale kanzu ziringa night? Bambale kanzu ziringa night, bambale socks zirimu ebitu. Najjamu omanyi ngeri gye tusoma mawuledi. N'olaba imaamu ng'aggyeemu engatte ekituli. Eroga ya Rabbi Mungu singa naze ne socks zange. Owulidde ebintu ng'ebyo tulina okubyewala. Bw'oba imaamu ogenda okuva awaka gamba hajjati nti nyambadde ntya. Muleme kutabukukusina kanzu zammwe mu kikapu. Usanga imaamu najja n'ejjuba eneyulisa wano n'eneyulisa wano nti kakati govudde watovudde katolina mukazi. Owulidde no tulina okubeera smart ate ebyo ffe tulina obbibagamba bassebo mwagala temwagala. Owulidde ffe tulina obbibagamba. Tweyanze abalungi abatulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tulina Sheikh Sulaiman Guggwa tumukyaliddeko of course lwe twasembayo okubeera wano wayiseewo ebbanga muze mumpeereza messages nga muŋŋamba tunoonyeze ku Sheikh abantu okusinziira mu America, Bungereza, South Africa, mu nsi za Scandinavia wonna. So finally here we are olw'ekisa kya Allah tusobozesezza okumusinkana nate tuddemu tuwaye emboozi egende ku lutambi ebuna ensi yonna. So bwe tuli wano olunaku olwaleero Sheikh njagala tutunuulire okusika omuguwa mu Uganda mu nsi yonna buli wamu waliwo okusika omuguwa tho nti ffe tusinga kumanya kwa Uganda naye oli musomesa oli mulungamya oli muzaŋŋanda njagala tutunuulire nabe eyagwawo wakati mu basiraamu okweyawula nti ono w'e Kampala mukadde ono nti w'e Kibuli okimanyi nti buli olukya
embeera yeyongera kula n'abaana be tuli mu kuzaala banagisanga Allah wabata tuyambe n'atukwatirako okugikomya naye mwe ng'abakulembeze mwe ng'abasomesa mwe ng'abayivu mu busiraamu ekintu kino mukikoze mutya mwagala kutugamba nti ne Saudi eriyo ebibinja muganda wange IBRAH nga sinaddamu kibuuzo kyo kansooke mpeereza essalamu abali mu America abatulaba bagoberera programu yo abali e Bungereza abagoberera programu yo abali e Italy abali South Africa abali Dawa South Africa eriyo mwanyina zabita Guggwa Zahara Guggwa buli agende South Africa akoma wawe antendera byamukoleddeyo akukolera shopping ngateka wansi wa mutwalo gwa landi ze million mpitirivu ezawo Zahara Guggwa South Africa tumideko n'omwami we family yes n'abasigadde kakati abantu ngabo tulina nabo bazaamu amaanyi bebale tugoberera bebale goberera programu yo bebale kubeera naffe n'okumanya ekigenda maaso mu nsi ekibuuzo kyombuuzizza omuwarabu agamba nti laisa bisahalan nti si kyangu kuddamu abasiraamu ba Uganda oluwarabu bagamba nti ittafaqna alla nattafiku I repeat ittafaqna alla nattafiku twegatta ng'abasiraamu ba Uganda tuleme kwegatta era tebakulimba bakadde bange abandaba abamu bajja kiwulira bulala naye wallahi billahi tallahi okwegatta kukyalimu obuzibu mu Uganda tebakulimba toyinza gamba nti twegasse ng'oli Kampala mukadde nga Kivuli teriiko toyinza gamba nti twegasse nga Nakasero teriiko toyinza gamba nti twegasse nga balala tebaliiko nga William teriiko tulina kubeera ffenna ki group kitole tulyoke tubeere nga twegatta seeko obusiraamu nze nabadde nsoma kutuba jjo ebukoto ne mbagamba nti obusiraamu tulinga obukoko obutaliika ataasa nga kamunye obukoko kamunye kasita watabeera waleekana wuyo kamunye asomba n'atwala naffe yembeera eriwo kubeera tetwegatta tufiiriddwa ebintu bingi nze Guggwa mbadde ngezezzaako okubeera nga nsakira abasiraamu bayimaamu gavumenti ebeere ng'ebawa oba otuuse wootuuka sente zigenda okuggwa oweeno n'awandiika ebbaluwa nti bifu ne bazibamma oweeri n'awandiika ebbaluwa nti owange pulezidenti abasiraamu baba bagenda okukola puroguramu ono n'akirinnyamu basiraamu mujje ku gavumenti omumwa mwe wallahi abasiraamu mujje ku gavumenti omumwa mwe bennyini mwe babi kababeera abasibisa abasiraamu basiraamu waloshe yakiŋŋambye abasibisa abasiraamu basiraamu temuleme gana nti Guggwa mbega tabeera nga nze mmwe mbega abaatya mbega tosobola mumanya IBRAH tosobola mubeeraawo ye ng'ali awo nga mbega toyinza kumanya nti mukwano gwa pulezidenti toyinza kumanya nti mukwano gwa minisita tayinza kwogerayo ekigambo kyonna naye ng'ali mbasiraamu mbega empale zikoma eno kirevu kikoma eno buli ssaawa abeera na wuzu naye ng'asiba banne fe abatambulatambulako eyo waggulu eyo osanga hajjati ng'ayambadde shariyayirira akukya n'akasaawa ayinza n'okusiba buno naye nga omulimu gwe kubega basiraamu osanga omusajja ani abasasula gavumenti gwe babegera kale si gavumenti gwe babegera owulidde gwe babegera kyova olaba nze juzi nga ngoba ku issue eyo ndi ne security baŋŋamba nti Guggwa gamba abantu bave mu muzikiti gw'egundi bave ne mu muzikiti gw'egundi bagende bakole olw'obutakola kwe kuyingira mu nsonga ezo bamuweyo emitwalo ebiri olunaku n'agenda agamba nti Guggwa yakoze kino naye nga tamuwayiriza n'akulima empindi ku mugongo nze singa si gavumenti kyenakugambye nga ntandika nze gavumenti emanyi security organizers zimanyi buli kimu kyonna okuva ku ntambula mpaka ne bwendya nga bwenkugambye oli awandika ekibaluwa Guggwa ali bwati gundi ali bwati kino ekya Guggwa nga bakiyuzaamu kati bw'osanga musajja wattu mpale ziri kuunya IBRAH atalina kyamanyi alina ekirevu empale ze ziri bwe ziti balina egundi IBRAH tojja kuwona kuba tebakumanyiiko nnyo naye nze ne bwogenda wa
Government era kyovula banzembera na government. Nze siberanga siwagira ku government ya kisiikirize. Sisobola kuwagira government ya kisiikirize ne bwe munakola mutya. Nze mpagirira atekoleki. Nze dini je nnine ngamba olina kuwagira government eriwo. Nze kino ne President Museveni kimugamba. Bwalivaako. Bobi Wine najja. Oba Besigye najja. Ngenda kubuka busimva eri bwe nzire ne wa Besigye. Wa Bobi Wine. Olwo Qur'ani ebekyuse. Kasta oli alikavaako. Qur'ani kyegamba. Ge mateeka nze mpagira gavumenti okubeera nti nteeka amateeka ga Allah mu nkola mu mpulirize abanvuma. Owulidde. Allah atugambye nti atya kulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. وتنزع ملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير. Mungu yawo bukulembeze. Owulidde. N'agamba nti wa'atiu Allah mutye Katonda wa atiu rasula mutye omubaka wa ulil amri minkum n'abakulembeze bammwe mubagoberere. Ku mulembe gy'abasahaba abasooka waliwo omusajja yali mukulembeze yagenda n'asaaza abantu era subuhi yalaka bbiri n'abasaaza ezi naye sahaba yagamba bw'aba mukulembeze waffe sirina kyakkola tumugoberere. Omukulembeze oba anywedde omwenge mugoberere oba abbye nga mukulembeze mugoberere oba akoze buli kimu mugoberere tolina muvaako tukugjamu obwesige kati munamala mujjamu bwesige n'avaako nange ne tukkiriza ne tugenda ffenna naye ebbanga lyamala ng'akyali mu ntebe I have to support him nina kutambula naye siwagiranga ku gavumenti ya kisiikirize era sigenda giwagira ne bwe mwagala mutya naye nga te mikwano gyange my friends mikwano gyange era twogera nabo ne tusaaga ne tukola naye wekituuka kukuwagira naye kukuwagira nze n'omwana ali mu lubuto amanyi kikyendi ate sejjusa sejjusa kuwagira gavumenti no ate tojja kumpa kunzijjayo kyenjagala nafuna ekizibu mu kalulu ako akawedde nali mwavu omusajja najja n'emmotoka ng'eyange eyo ng'ejjudde emabega ejjudde ssente abatulaba olina okubeera n'omuntu omu bulungi n'embubi mpaka lwemaggusa tujjewo emikwano egy'olusuutirizo nze sirina mukwano gwa lusuutirizo IBRAH bwe mba nkwagala bwe mba sikwagala ate gwe okunjagala nga tolina kyompa sirina kyennumwa nze no owulidde sirina kyennumwa nze nnumwa nnyo omuntu ng'alina kyampa ate nga ankyaye ate tulina okweyimirizaawo ngamba abantu nti abayi mubeere n'emitwe gyammwe mubeere nga mwerowooleza mujja kufa obwavu temujja kunyirira nga muli awo balowoleza no owulidde musajja n'aleeta buutu nti kwata yogera bwoti ne bwoti ku gavumenti ogiveeko omanyi kye nakola namugamba oli mbega ku mbaavu genda nviira wano naye nga sente nandiziridde nzaagala nali sirina nzaagala wallahi musajja navuga emmotoka ewandegeya nagira nagenda nolwensonga eyo ensonga tubadde kuki Kampala mukadde n'ekibuli ensonga za Kampala mukadde okwegatta si kyangu Sheikh ensonda endala ziraga nti enjawukana zino ziri fueled zikumwamu gavumenti yo gy'osinga okwettanira kyegamba nti bwe munaabanga abasiraamu bano bassa kimu nga nkuyege ekyo nakyo siyinza kigaana tesinza kikkiriza divide and rule ekyo egundi ekivunulwa kitya ekigamba nti yawukanya osobole okufuga abaawukanye abantu abali obumu tebagira ki tebafugika naye nze okusinziira ku mbeera yange waliwo ekiseera pulezidenti bye yasalawo tubeere nga tubeera bomu naye byamuyikirirako eb'ekibuli bantu be Kampala mukadde bantu be n'abeeno bantu okujjako ng'oli abadde Muisiraamu nga Idi Amini n'agamba nti nsazeewo Kampala mukadde mudde wano Kibuli mudde wano Nakasero mudde saagala kuddayo kuwulira President Museveni kyatasobola no takisobola bano bali registered nabano bali registered nabali bali registered bawoza kimu nti ambuleera ya Uganda yabasiramu nti Uganda Muslim Supreme Council ne abaliyo beebo owulidde n'abali ekibuli bwe batyo n'abali luddawa bwe batyo kaakati ffe bennyini twekomamu omuliro okwawukana nga bwe nkugambye twakkiriziganye tuleme kwegatta ne gavumenti naye bagiteekamuko
siyinza gigaanira oba kukkiriza naye nga ffe abasiraamu ffe bennyini ffe ensonga bagamba nti ebyenfuna bino omwana w'omusiraamu ku byenfuna atabuka kituufu wangi kituufu ebyenfuna bitutabula saagala nkulimbe saagala bibensi ebyenfuna bigira ki bitutabula owulidde n'olwensonga eyo isho njagala tugiveeko IBRAH nti okwegatta kw'obusiraamu bwa Uganda bukyali wala kyova olaba nze luwenda ki olutemeddwa oluwenda nze siyinza ddukuwa kati kubanga omuwaata gukyali munene nnyo ani osinga okukifunamu ng'abasiraamu beeyawula bakulembeze bennyini bafunamu ffe tubeere eno tukubagana bo nga balya bitumbuuwa eri owulidde balya bindaazi bavuga mmotoka nnene ekyokwegatta kwammwe bo tebalina kye bafiirwamu sikulimba kuba buli omu aba azimbye obukulembeze bwe owekibuli azimba Kampala mukadde azimba naye alina batwala abenna Kasero ne Amiru naye n'azimba alina batwala kwega ne tubeera awo buli omu kuzanyira ku ffe njagala Sheikh tuyozeeyoze okulondebwa kwa Sheikh Galabuzi ku Supreme Mufti era twebaze ne Sheikh Kibaate Sheikh Kibaate abaddewo interim so time yatuuse ne balonda Sheikh Galabuzi era nga ye Supreme Mufti still era tutwala omukisa okwongera okubuuza n'okutumira ku Sheikh Sulaiman Ndirangwa Kasule former Supreme Mufti tukutumiddeko tataafe omulungi embeera eno ogyogerako ki abantu nabadde n'abantu ab'enjawulo nga baŋŋamba nti yiyi singa baleseeko Sheikh Kibaate abamu ne bagamba Sheikh Kibaate singa bawadde Guggwa abamu Guggwa ate abamu bagamba nti ate naye Guggwa oyo Guggwa ayimirira bw'ati Sheikh lwaki oyimirira bw'oti obuzibu buliwa terezaamu awo muki mu byobufuzi mukiterezaamu nti oyimirira bw'oti mu byobufuzi siyimirira bwenti mu byobufuzi oyimirira bw'oti nina wendi mu byobusiraamu oyimirira oti byobusiraamu era nyimirirawo nga nze nze kansooka enjozeeyoze kojja wange Sheikh Galabuzi oyo kojja wange buli wanjovu bebanzaala mu nsi yonna bebanzaala ate abadde mukwano gwange kuva dda ye musajja abadde awo nga tolina kyomuwulirako taliiko sayidi bweti yaliwo ekibuli naye nga abana abakusembeza bana abasembeza kasobera musiraamu bwe babeera nti yatuuse mu kifo ekyo I want to congratulate him njagala okuyozaayoza mukama wange olw'okutuuka mu kifo ekyo era ssebo tuli mabegawo ku byogenda okukola nga bitereza obusiraamu thank you ogwawo oli wa Kampala mukadde oli w'ekibuli oli wa Nakasero oli wa William ekyo ekibuuzo nabagaana okukimbuuza ab'amawulire nze ni musiraamu wa Allah bwe ngenda ekibuli nga nsaala bwe ngenda Kampala mukadde nga nsaala bwe ngenda Nakasero nga nsaala sirina ebyo sirina ndi awo owulidde Sheikh tetusobola kuva ku nsonga ya kuyozaayoza Sheikh Galabuzi okuba nti Supreme Mufti kati tetusobola kugivaawo nga tetutegedde enkolagana yo n'omulangira eri etya omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'obusiraamu mu butuufu ekyo ekibuuzo kinene nze sirina buzibu namulangira enkolagano yaffe ennungi kubanga talina kigambo kiyali aŋŋambyeko nti kiikino oba nze mumpulidde nga nsomesa kuva obuvanjuba n'ebugwanjuba mwali mumpuliddeko nga njogera nti nakikase omulangira yankoze bw'ati sikirina eyo ennyumba y'omungu yagisukkulumya eyo ennyumba y'omungu yagiwa oba oyagala oba toyagala olina kubeera wansi w'abasajja abo yes olw'okuba nti sisinkana naye kubeera naye ekyo kiraga nti waliwo obutakwatagana era abantu abasinga bwe babirowooza naye yennyumba Allah yagisukkulumya mu busiraamu yagisukkulumya ku nju endala ffenna tulina kubeera under them tulina okubeera bakasitebala kya busiraamu tulina kubeera nga tugoberera ennyumba y'ekibuli kubanga be bali ku ntikko mu kubeera nti balwanira obusiraamu okubeera nga enkolagana yange sirina bwe nkugamba nti enkolagana nnungi kuba tetusitaŋŋambangako kigambo kibi simugambangako kigambo kibi sirina kinali nkoze abasinga babireetaleetaawo okwagala okuleetawo enjawukana tewali nze taata wange yawassa mu nnyumba eyo owulidde yawassa mu nnyumba eyo
era maama wange omumbejja n'azaalayo omwana n'ava owulidde kati n'olw'ensonga eyo ennyumba eyo siyinza giwalampa era sigirinaako buzibu oba tulabaganye oba tetulabaganye nze ndi musiraamu wa mbogo owulidde ndi musiraamu wa mbogo ndi musiraamu wa nnyumba eyo nze siina kyenjogerako era kyova olaba nze wabeere nkekayanakayana ezo sibeeramu wabula bano abaleeta ebigambo nti Guggwa akoze bwati Guggwa agambye bwati wallahi baba bawaayiriza era mukama wange jjajja ku mukutu guno wallahi sikulinaako tabbu ate naawe tonninaako tabbu kuba tewali kye nali nkoze tewali kye nali njogedde tewali nze si kibuli ndi waayo asooke nkubula mbuuza akabuuzo kali nze ndi w'ekibuli owulidde ndi w'ekibuli ndi w'ekibuli kubanga ffenna ffe abasajja obwe bujjajja bwaffe yes sirina buzibu namulangira Roast Coffee Academy tuteekamu ssente basangibwa ku Alwada Mola Airport Road batendeka baristas abakabi beekwate buli kimu kitambule bulungi balina ettabi e Uganda najja nankumbi ku Stella ate nga ne Abu Dhabi balinawo ettabi ku Alwada Mola Airport Road ate nga bo aba Almeridian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo ekkata Ministry ya Gender, Labour and Social Development yabawa olukusa olunoonyeza bannayuganda emirimu ekkata so beekwate buli kimu kitambule bulungi era bali mu bitabo birungi ne ministry eyo era bakola omulimu ogulambikiddwa oguli straight ogutali mu nzikiza genda bakutwala okuba ekyeyo ekkata Shey eyo nga tuvuddeyo njagala lwe twasembayo okusisinkana wano watunnyonnyola amajjolobera nembeera eyali mu mmotoka y'omukulembeze w'eggwanga paka nakati ensi okomezaawo fitina eyo fitina naye ate nze njagala nnyo fitina nze tomalaga ntiisatiisa nze njagala fitina emmotoka waginnyonnyola ensi n'egiraba abanyiga abayaaye baalumwa kyaluma abayaaye oyisa otya emmotoka ejjana ogeza ogerageranya naye nga butamanya abasiraamu ab'enjawulo baavaayo ne bagamba nti kyokoze kive nnyo era mu maaso ga Allah olunaku olusembayo oli munnyonnyola okugerageranya emmotoka ku jjana n'abatali basiraamu era kati ennaku zino abasinga okukyogerera si basiraamu era bwe busiraamu bwekugambe tulina obuzibu olwaleero ba Peter ba Richard ba Ronald bebogerera obusiraamu osanga Ronald Peter nga ali mu basiraamu atudde ayogerera busiraamu n'abasiraamu ani abagamba nti buli takibira buli lunaku malaga kuba takibira oba buli muntu omukubira takibira omusajja Ronald ali mu basiraamu abange kino abasiraamu baba batasoma gwagwadde omuliro Allahu akbar obusiraamu si bya bufuzi tujjeeko akajanja mukuba takibira ezitalina mugaso Allahu akbar akoze eki naye olwokuba nti alina gwavumye alina gwalinyiridde alina gwatayagala gwe ngaokuba takibira Allahu akbar mwezijja kubookesa omuliro okuba yaki njagala okutegeeza ensi siina gwe nti okugjako Allah tabaraka wa taala ate toyinza kunzija ku kyenjagala okugjako nze nayogera ekigambo ekyo please take it from me Ibrahimu nze sinywa mwenge sinywa njaga sigendangako butabika nti ntamidde nayogera nti natuulako mu jjana y'okunsi kikkirizibwa mu busiraamu okyogera era buli musiraamu oba si musiraamu akyogera nti nakyo kyali kibi genda oddeyo osome ebitabo osome ne balaga ddayo osome ebitabo buli lw'onoolaba seeka yenna nga muyivu teri muyivu yakyogerako wabula abantu bali agwadde munyama bagaire makusuubya alayimulabalina amina beboogera mpozi na bano ba Richard abatamanyi kye kitegeeza buli lw'oyimirira mu basiraamu nti abange kati ng'ono yagerageranya emmotoka ya Pulezidenti ku jjana kituufu mugerageranye ejjana mu lulimi Oluwarabu kati ndi musajja muyivu tojja nayogera ntegeera era nakati nkiddamu nti osobola okugerageranya ejjana Allah yagamba nti ejjana y'okunsi yaffe ekintu kyonna ekirungi amakulu g'olulimi Oluwarabu jjana kitegeeza ekintu ekirungi mu Luwarabu maana aljanna kakati muwulirize bassebo ne bannyabo mwemwe abampalampa ku ishu eyo aljanna shajaratun aljanna bustan nimiro dhi naqlin
ejjudde emitende wal ashjar n'emiti emirala ekitegeeza nti kati gadeni yange eyo osobola ogiyita ejjana olw'obulungi bwayo. Ibrahim mukyalawo bwabeera nga mulungi osobola omuyita ejjana. Ejjana kitegeeza ekintu ekirungi. Owulidde? Allah yabuuza njagala ekintu kino nkinnyonnyola abantu. Owulidde? Honale bakitegeere. Honale bo yenna gwatero kikozesa. Honale bakitegeere n'abalala bakitegeere nti nzikirizibwa okugeraageranya. Bw'oba ogeraageranyiza oba tutegeeza kiri. Kiringa bo abakristaayo lino baliyita ki? Baliyita ggulu. Kaakati w'ogamba nti togenda kuyingira ggulu oba otegeeza lino? Oba otegeeza eri ennyumba ya Katonda ey'emirembe. Esembera egenda okuyingirwamu abakozi b'emirimu emirungi. Sinnakuwa aya za Qur'ani ne hadisi. Njagala nkusooke nkuleekere bino eby'amagezi ebyaffe ebya al-ukala balina amagezi abatakoppa bukoppi. Oyinza okugamba nti omukono gwa Katonda muwanvu. Omukono gwa Katonda muki? Muwanvu. Eriiso lya Katonda liraba wala. Buli wonna. Oba otegeeza mukono guno. Oba otegeeza liiso lino. Ebya Katonda yamanyi bwe byakula. Ekyo bakiyita balaaga. Sina bwe ngenda kukikunnyonnyola Robert. Sina bwe ngenda kikunnyonnyola balaaga. Sina bwe ngenda kikunnyonnyola Richard. Sirina. Ebintu by'obusiraamu mubiveemu muleme okubyeteekamu. Tolabangako seeka yenna ng'agenze mu bakatuliki n'ayogera ebintu by'ekikatuliki. Kyevuga nti obusiraamu tetugenda kutereera. Mwe ne muleeta Robert ne muleeta Peter n'ayogera mu basiraamu n'ayogera eby'ekisiraamu. Takbiira Allahu akbar Allahu akbar. No! Mudde engulu abasiraamu. Mudde engulu. Babalimba bali bakozesa. Kyevuga era mbagamba nti abange temusirike mukole ebyammwe. Temwogera bingi. Sirika nabbi bwagamba nti omuntu yenna talina kyakwogera fali yasmut kirungi asirike. Era bw'oba tomanyi sirika. Daliiru yiino lwaki nagamba nti jjana ya ku nsi. Allah yabuuza abaaliwo ku mulembe ogwo nti kamutaraku bimeka bye baaleka min jannatin wa uyun. Min jannatin wa uyun. Jannati Katonda yali ategeeza ki? Yali ategeeza ebyobugagga nga mulimu amalimiro. Jannati mu malimiro. Wa uyuni n'ebyobugagga ebya bulijjo. Ekitegeeza Allah yennyini yagamba nti ennimiro jjana eya wano ku nsi. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naleta hadithi emalamu egobe mu kiba n'agamba nti ad-dunya sijinil mu'min. Nti ensi eno gye kwe tweyagalira komera lyaffe abasiraamu oba bakkiriza. Wa jannatul kafir. Kyassanyu lyammwe mwabawakanyi. Abawakanyi ensi eno yejjana yaabwe. Abawakanyi ensi eno yejjana yaabwe. Ekitegeeza nti osobola okugeraageranya ejjana eno n'ejjana eryo oyogera linnya naye batotegeeza eri. Wejjusa okwogera ebigambo ebyo? Ani? Daliiru gye nkuwadde. Obwino mukuwadde okuva mu Qur'ani, bwino mukuwadde okuva mu hadithi, bwino mukuwadde okuva mu magezi. Owulidde? Ulama. Nze siri wa ku kifugi. Ndi musajja am educated man. Nasomera Azhari. Nenzijjayo diguri. Nengenda mu Saudi Arabia, Madina Islamic University. Nenzijjayo diguri. Kati okyannemba ki mu Busiraamu? Mwolwokuba propaganda wammwe mwagala okunnafuya. Kino nno IBRAH njagala kigende kituuke kigenda. Mulekerawo okunnafuya abantu. N'otuuka mu Basiraamu mwoyagala okunnafuyiza be bagoberezi bange. Mubafuya Siraamu nafuyiza mwe muli bataata bange mwe muli banazaala mwe muli bakimweyagala okunnafuyiza otya. Oli eri genda mu Katoliki gy'oba oteetera gundizo balaaga ze zammwe zisigadde. Naye kaakati ennankani n'ogeraageranya emmotoka ya Pulezidenti ekintu kyonna ekirungi. Kaakati kanku ekyokulabirako waliwo omukulu omu alina emmotoka etayitamu masasi. Mweziriziweze mu ggwanga Uganda. Bazirina eyo emmotoka ya njawulo osobola ogiyita ejjana ey'oku nsi. Emmotoka etayitamu masasi. Eyo kisiyanze ffe byaffe bibino bye tuvuga okuba bukubi n'ontuukako. Naye buli lw'obeera n'ekintu ekyenjawulo eyo jjanayo ey'oku nsi. Yeyo Allah nabbi gye yagamba nti jannatul lil kafiru ejjana yammwe mugenda kweyagalirako wano. Owulidde? Naye eri eya Allah tuyinza gamba nti yeeri gye twogerako.
twalitegeeza buli kintu kyonna ekirungi ebigambo biwayogera ebyo byaleeta buzibu ki era byakukosa kyenkana ki abantu abakiriko baagala kunafuya birimu yange olw'okuba nti yawagira Museveni oyinza otya okwogera teri wa Museveni ayinza kyogera oba teri sheekha yenna muyivu ayinza kwogera kigambo ekyo kuba kimanyi gyekiri era kikkirizibwa owulidde okujjako oli akireeta abasiraamu bakimanyi nti kituufu era gyekiri era olaba oli ayongerezaako manya nti eyo kimulumye bulumi nkyogedde kugwagira ki fitina nammwe abalala nabana abalala boogere ku z'abalala nze nina kwogera ku yooyo gwe mmanyi era gye natuulamu emmotoka eyo ekyakugira mu birooto lwaki sigenda kubyerabira mpaka lwendifa sigenda kwerabira lunaku pulezidenti luyajja wano sigenda kwerabira lwenatuulako naye ate nga ntudde naye babiri mu bitundu ebyenjawulo naye emmotoka yali yanjawulo mpaka nakati nkyagiraba mpaka nakati nkyagitendereza ate tegenda kunvaako ekyo kizanya huwamwayi nzaani Guggwa abantu balumwa nabo nabo babyagala bandibadde baagala okutuulako we natuula bandibadde okutambulako we netambula oyina bw'obeera emmotoka eyo n'ogiraba ng'ejja mu bwongo bwo ng'oli wekka buli lwe njiraba ng'agirimu wali n'enkuba akafaananyi nti we natuula owulidde ebyo ebigambo ebiruma abayaaye owulidde byebigambo ebiruma abayaaye yaahi nze netegeerera sijja kutegeerera nsi ate si buli kyenjogera nti sijja kuwulira ogojja kiwulira ng'okyagala njogera byensanyusa njogera byenjagala ate sijja kwogera nti buli kyenjogedde kijja kulabikira kuwulikirikira bulungi no omukisa guli gumu naawe funa owuwo wano owuwo wemamba akola ki awanaye siyinza kuva wano nempaane mukanneyiba simumanyi owulire nakuwaana wange olina kuwana wange olina watuuka n'ogugumuka ng'ojjukira emmotoka eyo okugumuka si kyagugumuka naye ndowooza ndowooza obeera olowooza ki ndowooza nti nzaani okyakyebuzza mpaka olwaleero IBRAH buli omu abalina amagezi okirowooza munoga nti pulezidenti mu nsi yonna najja akyaliranze omwavu omunaku tolabanga si kya bulijjo bamufuti baminisita baani bamwagala tebamufuna ekyo kyanjawulo ate bannanga abanvuma olw'okwagala Museveni bali mu nsonyiwe omusajja nga ye mu buntu mukwano gwange ninanze mukwano gwange yoyo naawe olina mukwano gwo ng'ate si mukwano gwange ate siyinza kuvuma owulidde tekiwoomera matama abiri nze oli mukwano gwange mu buntu mu bijja ebyo pulezidenti ebyaki mukwano gwange mu buntu ate seekweka nze wallahi nagaana okwekweka abo bola baba bavuga emmotoka ezitalimu masasi abagira ki bagendayo ekiro ne banywa bukyayi nze ekimpalanya kwogera misana na kiro olina olaba kati ogenda kubawulira ku social media abayaya abo nga boogera ebigambo bavuma kisajja ekyo kirifalumba eki ng'olifalumba ekipumbaavu nawe ogenda kufa olinde tulaga lyekkubo fonna lyekkubo kakati gwe naawe waana owuwo naawe waana owuwo nze emmotoka yaleeta IBRAH bwe mbanga njagadde ekintu kyemba njagala emmotoka yaleeta ebizibu ate nga terina lwaki ereeta ebizibu Sheikh tewali wabula bukyayibwa lwaki namwe musala amagezi mu nkyusa enzire wammwe ne bagamba nti ogamba otya nti wafugamu eggwanga essaawa eyo eddakiika 5 owulidde eddakiika ezi omusajja yagamba munnabyabufuzi omuzungu yagamba nti buli lwolituula mu mmotoka nga eriko fulaga 2 nga zeewuuba nga kuliko coat of arm akono kaluma abayaaye nga kaliko coat of arm oba ofuze mu ggwanga ofuze mu ggwanga eddakiika ezi nga tabakubye kalulu era sigala nje nze pulezidenti owulidde kakati ebintu bino bannaye twogeramu bwogezi kusaaga abantu bibaluma okufa bibaluma naye nze wallahi Ibrahimu nkubuulira nze ne bw'olinvu singa nali ngendera ku bibanvuma omugongo guno singa gwali gubutuka singa gwabutuka dda nerooza nkidina kyembifaako
ne bw'oyogera okuva ku makya okuzibya obudde ng'onvuma nze ngenda kuyimira nawe mu maaso ga Allah tabaraka wa taala mugambe nti otagiyingira ejjana amala okusasula lwaki yanvuma nze sivuma bantu abalungi abatulaba sivuma bantu sirumba bantu numba omuntu nga numbye ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu ne ndyoka nnumba mpa abantu respect. I'm respecting people. Respect yourself. Leka kutambulira ku bantu. Fenna tuli bakulembeze. Neleka kudda mu bantu booli basiramu batudde n'oyagala okakkanya omuntu. Wononzi kakkanya Mungu ajja kukakkanya. Inshallah. Fesi tulina maanyi galyawo naye Mungu yennyini yajja okukakkanya. Nze ndi ku mazima. Wendi wendaba amazima. Wendi wendaba nti we watuufu ate gwe woolirika kunkakkanze nziraawo owulidde yes kyekyo kyembuulira abantu byenjogera bye babikuyisa bubi yake towuliriza ate tovuma owulidde nze nagaana sigenda kwekweka ku kyenjagala omuntu mwagala President Museveni mwagala emisana ne mwagala ekiro ne mwagala enkuba nga etonya ne mwagala nga tetonya naye eriyo abamwagala ekiro ne bagenda ne bafuna ebibaasa ne bavaayo ne badde eno ne babuzaabuza abaana Adamu mulabye mujja kufiira awo bwavu. Shey, waddamu okutuula mu mmotoka eyo okuva ku luli? Siddangamu tetulikamu. Excuse me. Allah guli gwali mukisa gwajja bozi bugulu yabuze Mungu yali bamanyi naye nga si kyangu. Bw'oba ku kkubo ng'ovuga eyo because nawe emmotoka gy'ovuga eno it's an SUV. Lexus motoka ya bei oshageera bw'ogiraba eringa eyitawo ng'oli ku ludda kuno mukulembeze ayitawo nawe ogenda mu bibyo okola emirimu gyo owulira otya eri gye watuulamu yennyini ng'ogiraba eyitawo bw'otyo. Kaakati kansooke nkunnyonnyola emmotoka abalungi abatulaba emmotoka za mirundi esatu eriyo gye bayita entambula owulidde gye bayita entambula katola nansasira nenfunayo entambula bumotoka obutono kati nga kali akaliranye eyange eyo bagiyita ntambula kalusajjera gye bayita entambula ey'emu ey'okubiri eriyo gye bayita emmotoka kati yeye eyange Lexus eyo owulidde Lexus kuba Lexus zirimu ebika n'emyaka egy'enjawulo n'enzimba ey'enjawulo tugende ku yokusatu owulidde eyokusatu bakiyita kyuma. So wali mu kiggwe eya President kyuma si mmotoka wagi ekyo kyuma era bankubiriza abagagga balina obusobozi bagule ebyuma bave mu mmotoka ekyuma ng'ovuga ekyuma ne bw'ofuna accident afazaali bakutwalako emulago nowandiika ekiraamo ti bannange enfudde babadde bamutwala emulago n'afa naye entambula awo bakuŋŋanyiza omutwe guli eri magulu gali eri egundi eri eyo yebayite entambula n'olwensonga tetwenkana baddu ba Allah take it from tetwenkana ne wa Allah tetwenkana ne mu nsi tetwenkana owulidde byebyo ebintu eriyo entambula eriyo emmotoka eriyo ebyuma kati abasajja bavuga byuma President avuga kyuma esi mmotoka ekyo kyuma owulidde kakati nze nenvuga emmotoka owulidde nebayo abalina entambula obukadde kadde bukolona ogenda opipira Mungu akuwadde sente oli mu kikolona ekitunda emumbu opipira kule Masaka ojja kufiira mu accident ya Rabbi Mungu akubuuze owulidde gikumali gye nakuwa wakolamu ki kakati nze eya President bweyita eri nze nange emmotoka nga njiza ku bbali nga mmuleka ng'oleka ekyuma kiyitawo ekyuma kigenda nange nzija akamotoka kange nga ntambula olwo nga n'ab'entambula bagoberera n'ab'entambula nga bajja bapipira oba banaatuuka e Kampala oba tebaatuuke byebyo muganda wange owulira otya ng'eyitawo gye watuulamu n'ogiraba bw'oti mpulira essanyu nti alhamdulillah nange nagituulamu olina ku bifaananyi ng'oli mu mmotoka eyo bingi biyitirivu era kati bye bazza buli lwe baagala okuvuma nga waliwo kati tetukoze gundi eno tonkyalidde kati abaana bavuma bajja kuzza eyo kale olabye ekisajja kale kitulyamu olukwe kale nobuza kati lukwe ndulidde mwani nawulidde kale kakati olabye emmotoka biki afuga eggwanga mpaka ebifaananyi obirina wano ewaka naawe weebiri obiterese weebiri bijjukizo byange biri awo n'ensi yonna ebirina ensi yonna waliwo juza kanalabye kavudde bweru eyo oli ng'ayogera tesimanye abasiraamu simanyi baseeka balidde era balese bifaananyi byange owulidde n'ebirala ebyabala ate banaabijjawa tebalina gye bajja kubijja era balina kuleeta ki balina kuleeta byange n'olwensonga eyo nze ndaba kino kitwawula
okwagala Pulezidenti tekutwala mu oyina enteekateeka egula ekyuma Allahu akbar nina enteekateeka egula ennyonyi wangi oba okyali ku kyuma nina enteekateeka egula ennyonyi Allahu akbar nina enteekateeka njirina Inshallah. inshallah njirina buli omu ayagala kulinnya tayagala kukka wansi era inshallah omwaka ogujja sijja kuvuga yo mmotoka nja kuba ntambulira mu kyuma Mungu gyali ne Pulezidenti gyali ayinza okugamba jangu nkikuwe nawulidde okyagala tobandaalawo tolonzalonza nasoma kuba bulungi IBRAH twasoma kuba bulungi si kuba bubi buli omu aweerera omwana we abeere ki abeere bulungi naye bwenziga awantu nti wano waliwo ekyuma ne wooyimirira mu kkubo lyange nkutomera ne mala okugjayo ekyuma kyange ne mubiraba enkeera tetusobola tetusobola kweyongerayo nga tonnatulaga watulaga omuti Pulezidenti gwe yasimba mu lujjalo naye wayise emyaka ebiri kati guli mu mbeera ki gwali muti ki omuti tujja gubalagaawo tugendewo nga tutambula tulabe mbalage ebimu ku bibala ebya mukwano gwange naye nga ekyuma kyaleeta ebizibu kyaleetera ebizibu kyabireetera oyo ayagala okwereetera ebizibu naye nga tekirina buzibu bwonna era omuntu ayagaliza eyandibadde agamba nti Muganda munnaffe Musiraamu munnaffe Munnayuganda munnaffe muntu munnaffe Mungu amuwadde ekyengera ate banyiiga bunyiizi owulidde kakati nze ebyo sibikyandya era wano mukama wange bwe yatula nga tebannaba nakufaanagana bwe wati owulidde nga tebannaba kufaanagana bwe wati owaaye Sheikh abasiiga gundi zino basiiga bulaka ne white ate gwe wasiiga yero ne gundi yes nasiiga bwenti bwe nayagala yekala yange eno yekala yange gye nayagala yendabikira obulungi n'oli omulala waddembe okusiiga black and white oba black and red aba waddembe naye nze eno yekkala ennyumira era gye nayagala okusiiga wano inshallah kaakati guno gwe muyembe Pulezidenti lwe yajja wano gwe yasimba era njagala kutwala omukisa guno okugumulaga kyemmanya ajja biraba omuripotingira mukama wange your excellency I'm reporting oli muripooti muripotingira nti omuyembe gwo gwe wasimba guno nakagulyako emirundi 2 era n'omulala guguno owa kamera ayinza okujja n'agukwata nakagulyako emirundi 2 owulidde ate guwooma nnyo n'olw'ensonga eyo omuyembe gukuze omukulembeze muwe ripooti ku muti gwe yasimba his excellency muwa ripooti nti omuti gwe wasimba mukama wange nga buli woolaga wonna oteekawo ekijjukizo guno omuti kyekijjukizo kye nnina olunaku lwe nakyaza omukulembeze w'eggwanga mu maka gano muyembe gwe guno era gugwo gussizza era waka bwe wati bwe wafaanana ebibala mu ebiri bingi naye guno gwe nsinga okuwa ekitiibwa lwaki ogwo mukulembeze kusimba omuti oguyita kyakusaaga buli eriyo n'abagubikka nno ne bagubikka nga basula kwegamba bagulabirira endabira ya njawulo naye bwe kibeera nti guli wano gukuze twakagulyako emirundi 2 guno ogulabirira otya singa ng'omwana ajja n'agwesuubirako nyinza omukuba kibooko guno tebagusemberera tomalaga gutuukako bw'otyo owulidde omuntu omwana najja n'agwerizirako kuba mukube owulidde nze ngunoga nze nkola ki sikkiriza muntu yenna guzanyirako kijjukizo kya mukwano gwange kibeere wano n'abazzukulu insha Allah baligira ki balikisanga omuntu awulira nga kimuyisizza bubi yamanyi naye abo aba musajja amuyite amukyaze asimbewo omutinga guno naye nga ffe nebaza Allah nti omuti guno weeguli mukama wange nkulize kujja gulyako njagala kuyozaayoza lwe twasembayo okujja ennyumba eno yali eri ku woloplate ring beam tugenza okudda nga etemegana lubiri alhamdulillah wano bayitawo mu lubiri wano bayitawo mu lubiri era otandikira eri kasanga ti okubuuza ne bakulagirira nti ngenda wa Sheikh Guggwa n'olwensonga nebaza Allah olw'ekyengera kino kuba si magezi gange
sikubeera nti nine sente sikubeera nti naye Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nga mpadde ekigambo bwekifaanagana bwekiti enju tukyagikola awaka tukyakola tewannaba kutuuka ku mutendera gwe twagala naye insha Allah nja kuyitako ewa mukwano gwange mugambe nti enju ekyabulako ekikomera biki ajja kunsindika kubanga era yansindikamuuko owulidde yes nja kuyitayoko biiririra mubuulire insha Allah webale kola compound ka green nkalaba neyanzizza kino kyengera nakyo okubeera nti oli sheekhe tewakola dda oli sheekhe omupya yakajja naye okubeera nti oyina amaka obina compound Kampala wano okuba ne compound efaanagana bweti wallahi si kyangu era compound erimu ebibala emiyembe giijo fene wuuli owulidde oyinza okubalaga ku fene wuuyo ovakkedo wuuno era njagala omwana alete ekisomba temere ku bikajjo biri wano jangu olabe ku bikajjo ebizungu owulidde munywanyi wo president onamutwalira ku bikajjo n'awutamu era bw'ali mpaka chansi ndibitema waliwo gye namukiikirira eyo saidi ye Kasese omukazi n'ampa akalo naŋŋamba nti akalo n'enkoko bitwalire president bwe namulaba ne mugaa nti bampadde akalooko n'enkoko nagiridde akalo nkalye nagamba nako kalye owulidde kaakati baana mmwe mutuleekere ku kiso mutuleetere ku najjola eyo ntemere ku bagenyi ebikajjo bino owulidde bino bimuli bikajjo kati bwe nfunawo mukwano gwange nga z'okunkyalira nga muwe ekikajjo kino eyo niimu buli muyembe gino micungwa nzikirira ddala mpaka eri wansi waffe n'eri yonna waffe alhamdulillah tusaba Katonda atuteremu obwangu tubeere nti tubaako at least naffe we tutuuka okubeera nti oli sheekhe ng'olina awantu abafaanagana weewati wallahi kyengera ky'amaanyi tulina okubwebaza era nteekateeka nga maliriza omulimu guno okuyita abantu ku shukuru owulidde ngamaliriza tujje tutuule mu compound wano tukube ettaali lyaffe abantu balye nze ne musajja mugabuzi omanyi abantu balye banywe buli kimu kitambule ebyokulya kati waliwo ze bayita enkenene ziri awo enkenene simanyi guno mucungwa niimu biki byonna alhamdulillah webiri wano guno lino peera eryo peera eryo peera balisimbye wetutyo alhamdulillah bwe tuwangala nze ne bwe sigenda mu tawuni nsobola okubeera wano ne mpangalirawo omwezi sigula mmere sigula kiki naye nga alhamdulillah buli kimu kitambula mukama wange njagala tutunuulire amawulire gaakuba gye buvuddeko nti bakulonda okubeera deputy ambassador we Saudi Arabia ng'okiikirira Uganda Saudi Arabia byakomawa bikyaliwo eyakimpa taŋŋambangako nti sigenda kukikuwa naye yaŋŋamba lindako process zitambule kakati nze nkyalinda process so kati wano tukwadressinga ngaani nga his excellency the deputy ambassador abantu batandika dde okumpita naye nze ekikulu si bitiibwa ekikulu kusaba Allah tabaraka wa taala atuukirize ekyo kiyakola kiyalaganyisa mukama wange kiyandaganyisa okumpa kana asobola kana okusala geno lete ekiso kiso kyakutema kikajjo owulidde kakati nze ebisigadde nabirekera mukama wange yabimanyi nze sikolangako ndagaano naye nti nino olina okuntwala oba olina okumpa kino yenyini yasalawo nti ono kamuwe kino ono kamuwe kino oba akyusaamu kiri gyali nze nninda Allah kyanaaba ageze nninda ebyo byonna byagira ki byalaganyisa mukama wange okukimpa batugamba mwatandika dde okufuna akasente wadde tebannaba konfaaminga bakulimba mwatandika dde okafuna tetunnaba n'emmotoka mwazifuna mbu emmotoka nafuna emmotoka wagifuna emmotoka nafuna sigaana nafuna naye sente tetunnaba emmotoka wafuna mmotoka wafuna kyuma wakati w'ekyuma n'emmotoka
wakati w'ekyuma n'emmotoka naye si ntambula siyinza kuba na ntambula awo navaawo awo navaawo kati ntandikira mu mmotoka owulidde kati natera okuvuga ekyuma inshallah tabaraka wataala. Okay. So that is very good. Naye nga ye yamala okubalonda vetting committee yesigadde ya parliament bwekiri inshallah ebisaanizo byo birina lwaki sibirina mbirina kubuulire gye nasomera ndi musajja muyivu owulidde na diguli 2 wezibiri. Okay, ate okuba n'ebitabo bakusoma ennyo si kwe kukola wasomera wanti mbawalabu olumanyi osobola okukola kyoba okoze itamuko ajja atema ebikajjo. Kale Sheikh tugenda kubanga tukuleka but before we go tetusobola kuvaano nga tetwogedde ku covid ngeri gyatateganyiza bantu kugenda kulamaga oli omu ku abo batwala abantu okukola hijja ne umra ekintu kino okyogerako ki kyatuzizza nnyo emabega nnyo kati emyaka 2 abantu tebakola hijja ate nga hijja mwe twajjanga ku kasente naffe akatuyimirizaawo ng'abawalimu oba ng'abaseeka naye olw'okuba nti covid yajja buli kintu kyonna mu nsi yonna kyayonooneka kati tubadde ng'abatandika okuddamu kubanga abantu babadde batandise okugenda muwumula owulidde babadde batandise okugenda muwumula olw'engeri y'emyaka 2 gye giyise nga tebagenda Makka babadde n'ennyonta egenda e Makka naye kati ate tufunye obuzibu nti ate waliwo omuyaga omulala ogujja akawuka akapya akavudde mu maserengeta ga Afrika twafunyeemu okutya nti bayinza okutuggala ate omulundi ki omulala obutatwala abantu Makka naye katusabe Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire abantu bagende bakole hijja nenga office yo nzigule era insha Allah singa si covid ndowooza tusuubira okugenda mu umura nina 15 tusuubira okugenda mu umura mu ntandikwa ya January insha Allah era olumu luyinza otusanga nga tuli Makka nziyetera okubeera entambula yange omwaka ngukwatira ku Kaaba mwaka nguyingirira Makka emyaka nge wejityo. Kale tetugenda kubanga tusukka olunaku olwaleero njagala kwebaza abatulaba Sheikh njagala kwebaza obudde bwo amina sebo n'okubanga otukyazizza twongere ku nsonga ez'enjawulo amina sebo mu ggwanga Uganda nkwebaza okubanga oteeseteese amaka amina sebo amaka bwe mukubonera obulago omwami aggumidde amina sebo ekintu maka kikulu nnyo ate n'obeera n'olujja ng'abaana basobola okuzannya ne beetaaya awatali mbeera nti ate wano wafunda amina nobeera n'olujja nga bw'oba okyusa emmotoka togamba nti mukondabirayo sikoona ekikomera tubayina abantu eyo abakyukalaga mukondabirayo sikoona ekikomera eyo so weebale nnyo weebalire ddala njagala kubanga nkusiibula njagala kwebaza ttiimu ya Extra Digest Daniel Keith Yantone ne Idris Lukwago mwebale nnyo then n'abavujjirizi aba Roast Coffee Academy Almeridian Ventures Limited nga kwotadde ne Sun Cargo Shipping Company mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mututeekamu ssente nange njagala okubeebaza yesebo bannange okubeera nti mufisizza yakadde ne mujja ne munnoonyaako eno mu kyalo gye ndi ne mugamba nti Sheikh katuludde okwogerako naawe katujje tukukyalire mwebale nnyo ne banno bonna booli nabo abakamera abaki mwebale nnyo kubeera nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala ebigambo bye twogedde njagala okutegeeza abantu babeerawo gwe binyiizizza atusonyiwe tetulina kyakkola naffe tulina kyamukolera babeerawo gwe bisanyusizza era kyekirungi owulidde Katonda waatyo bwakola ki bwayagala si buli omu abeera nekyayagala awulidde ate buli omu abeera n'ekirooto kye sigaana muntu alina kirooto kye kyonna gyewali naye nga alhamdulillah twebaze Katonda olw'okubeera nti atuwadde obulamu tetubeera nga tukyaliwo okuva bwe twasinkana wano emyaka 2 ate olwaleero netuddamu ne tusinkana kale tweyanza nnyo tweyanzege assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu njagala kutumira omwami Chairman Kasirivu chairman w'abasiraamu e South Africa ntumire omwami Ali Mawale South Africa ntumire omukyala Zahara Guggwa e South Africa oyo omwana wa ssebo ntumire Duchess of Santon e South Africa
ntumiddeko n'abannayuganda gye muwangalira yonna across the whole world. Abantu b'omu Australia nga mukiikirirwa Ssaalongo Robert Wallace Kizito Wazuli mbatumiddeko. Ab'omu America nga mukiikirirwa Hamis muganda wange namwe mbatumiddeko. N'abalala yonna gye muwangalira Omukama Katonda abankuumire. Tujja kubanga tuwongera okubanga tukwatagana insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time.